abantu abamu Allah bamulowolereza ebitali bituufu naye husnu dhannu billah okulowolereza Allah obuki obulungi nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati la yamutanna ahadukum tagezanga nafumu mumwe illa wa huwa yuhsinu adhannu billah okujjako nga afudde Allah amulowolereza kirungi muliwaga Allah taliya ulinaga Allah tali fair Allah mbonya Allah yandekulira nekino nakinkola Allah naleeta ekirungi gyoli n'ogamba anzijukidde ku myaka egy'ekikadde Allah tumulowolereze kiki kirungi bwatu basazeewo tubulaba omukkiriza bwatuukibwako akabenje n'afuna omusiiba agamba ekigambo eki qaddara Allah amashafa bwatu basazeewo kyaba yagadde bwasazeewo qaddara Allah wama shaa bwatu basazeewo naye ffe twogera ki nga tufunye ebintu ng'ebyo ebikosa emitima tugamba tekisoboka n'opalapalanya n'ogenda eri n'okola ki husnu dhannu billah Allah omulowolereza ekiki nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsin adhannu billah tafanga omu mummwe okujjako ng'abadde n'endowooza ennungi mu Allah n'okakasa nti Allah talina mwana talina mubeezi talina lulyo ahadun fardun samadu ali bwomu bwa nnamunigina talya talina kyeyesigamira talina lulyo Allah mulowolereze bulungi tegerekisi era tali mu babiri era tali mu basatu beera ne husnu dhann tegerekisi okumulowolereza ekiki ekirungi kubanga bwe tulowolereza Allah ekirungi ffe kiba kirongoosa enzikiriza zaffe ate kituwa n'okubeera nga tujjuluka bulungi mu nsi tunaafa nga Allah amulowolereza bulungi agenda musanyufu agenda muki musanyufu Allah amuwe enkomerero ennungi.